oyinza okubanga omuntu ono enjagala gy'omwagala bw'otamulimba agenda kusuba ng'olina kumulimba ebisigadde taligweramu eyo era wamma musajja munnange gwali eyo oba owulira nti olina omwana omuwala nga bw'olaba Shaki ono omwegombye naye ng'olinayo nga naye bw'oba onyumye naye owulira nga atayagala musajja asussa baana babiri ate nga oli mu mukaaga mugambe ninayo omu ninayo omu kati banajja bamanya mpola mpola wannimba ate ono yani Shaki baana baffe ate oli baffe tofaayo basengani kati ngajjukira yajja dda takyagamba nti kaŋŋende olw'okuba abaana gye bali kubanga aliwo by'otakyasobola kuzza mabega kati bwe mmala yingira mu nnyumba kikakatako okuddamu n'otuuza n'ombuulira amazima bw'oba ogategedde naye oba togategedde era osigalayo mu bulimba nsobola okulekayo mu bulimba anti obulimba bwe buviiramu bino byonna paka akatinze buli wendabanga waliwo kyotegedde ekyo nga tukikkaanyaako nga tulinda ekirala abasajja temuli bantu bangu mutukoze ebintu bingi nnyo lwakuba abakyala tuli bagumiikiriza nnyo ensonga eyandeesezza omulamwa guno tugongereko nina abantu bangi abanneebuuzako babayita mu mbeera y'emu bweti nengamba sinza ategeera ennyo waliyo abantu bangi abakola ki abategeera abalala naye bwe tugatta n'abantu abafumbo already abali mu experience y'emu eyo ne tuleeta sayidi y'omwami yo omwami n'atuwa ku magezi kubanga kati okimanyi nti ffe abakyala tusobola otuula awantu nga mukyala munnaffe alina ekyo kyetugambye ffenna nga tulowooza ekintu kyeki era nga kyetukkaanyaako ana ogusajja ogwo nga gumanyiira negukola wegamba wallahi kale nze sisobola kati obulimba baba lwe bukkirizibwa era nakootinzeeyo ekigambo kya Imaamu Kyeyune waliwo omusomo gwe nalabyeko ku TikTok n'asomesa n'agamba si kyatteeka omusajja okugamba mukyalawo nti nawasizza omukyala omulala nakawuliddeko oba si kyatteeka naye nkaagala n'agamba bw'ati gwe bw'oba olina engeri gy'oyinza okuzannyamu geemuzo n'oyitawo nga tategedde okumuwa emirembe n'essanyu mukuumireyo nga tomugambye nti waliyo munno kati nange bw'obanga nina abaana njagala kuyisaawo Shaki mukube kati ate gwe abaana bo obadde bali waka gyendaga n'obimanyirayo waakiri naye ng'otuuse ngagutuusizza kati anti labayo Shaki wabaayo omuntu gw'olabanga owulira mu butuufu liro mu meeting obeera ng'owulira oyo gweweetaaga ng'olaba bwakusuuba lwakantu katono kano nti nina abaana ate labayo Shaki era abawala kino kankibawenga omusomo sitteeka nti omuntu alina abaana abalala yagenda okumalako emirembe osobola okuba nga ne gw'ogenda okufuna atalinayo mwana n'omu ng'agenda kuyisa bubi nnyo wabula kiba kika kya muntu nti ono muntu mulungi yantegeera mwakwatagana nti abaana gye bali fayini naye tebalina we bayingirira mu laavu yammwe tebalina we bakoseza bufumbo bwo fumbirwa muntu gw'otegedde tofumbirwa ebintu bino wammanga emyaka kubanga nze Shaki omuwala atuddeeyo owulira nawulirako lumu twali tunyumya omuwala omu ng'agamba nze siyinza fumbira musajja atuuse emyaka 4 myaka 4 nga aba muto nnyo bibbi yagamba sisobola fumbira musajja ali myaka 4 njagala nga ali myaka nga 3 mu 2 netunyumya kati nze nga nemanya emyaka gye nnina muli ne ngamba kitegeeza abantu maaso emboozi gye yagendera mugambe kitegeeza abantu abali mu kategole ng'eyaffe awo toboze gwe saiziyo nkufumbirwa kati nendabanga omuntu akootinga emyaka kiyinza omutawaanya kuba gwe tunuulira muntu nti oba ekikula kye ndabika ye oyo
naye ogamba emyaka eri abatafaanana myaka gyabwe kati nze siri wa leero nenze abantu bandabange owa leero Salongo weerabirira Nalongo tumwebaze bannange eradde naye Nalongo neerabirira ssebo neerabirira ne bwatabaawo neerabirira ani akufumbira olowooza ani afumbira abaana bo be wamuzaalamu ate abaana be bandabisa bwe nti kubanga odde wakanga bakuwoleza odde wakanga buli kimu bakikoze odde wakanga buli kimu kiteredde nze ne bwe bukya ku makya nembanga mu nsi mbeera nzekka mba bwe nti era Katonda nze Allah yankuuma yandabirira bw'atyo salaamu alaykum waalaikum salaam wa rahmatullah wano wennyini siyinza na kusukkawo njagala omukulu abasiibule ate munnange tubeere nga tweyongerayo abalabi baffe abalungi mwebale kulaba program Zuula wano ku Shaki Media era nga nsigadde ndi Sseggujja Hamisi Ssaalongo director Afrovision Films era nga tulina ka filimu kafaako nabagambye mukafollowing muba munkoze bulungi My Own Son era ogenda kunyumirwa nga bw'oyiga wasuza otya omulabi wa program Zuula amanya nze Omugave Ssemakula Shakira butereevu tuba tuli ku Shaki Media nga bulijjo olunaku olwaliro tukuleetedde omu ku bantu abamanyi mu ggwanga nga tugenda kubeera nga tuyina bye twogerako oba ebyo biyamba eggwanga omukulu weeyanjulise kumanyi ate oluvannyuma tweyongereko abalabi baffe abalungi aba Shaki Media mu program Zuula kansooka okubalamusaako n'ekiramuso ekisinga mu biramuso byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Sseggujja Hamisi Ssaalongo eryo ly'erinnya lyange era nga ndi musajja muzannyi wa firimu mumanyi bulungi abagoberedde firimu za romantic entertainment okuva gye yava paka weeri kati newankubadde nnyinza okuba mbuzeebuzeemukko muziri awo naye ng'era nze nkyazannya era nga gwe ayagala okulaba essaawa eno wa wendi ennyo ndi mu Afrovision Films Limited era nga mu kibiina ekyo nze director era nga tulina firimu etambula bagiyita My Own Son. My Own Son twakola season 1 era nga kati tuli mu season 2 Shaki. Kituufu. Season 2 abantu yasooka neewummulamuko naye twagenda okugamba twafunamukko obuzibuzi bwawo nga tumaliriza season 1 ne tugenda ate Mukama nakkiriza ne tweyongerayo mu season 2 newankubadde nga waliwo ebisoomozebwa oba oli awo abantu bye basinga okwagala okuwulira so omanyi mu bulamu bw'ensi Shaki abantu basinga nnyo okwagala ebisoomoozo omuntu okusinga success so kambabulireko ne ku byemunyumirwa okuwulira byemwegomba okuwulira nti ebyuma mashini ze twali tukwasa firimu yaffe eyo byasiriira byayitamu amasannyalaze byonna ndowooza osanyuse bulungi gwe ayagala okuwulira ekyo naye ate tekikulobera kubanga okola ki tekindobera kugenda mu maaso kituufu so era Mukama Katonda yayamba ne tufuna omukisa ne tuddamu ne tukola era nga season 2 etambulira ddala mu maaso ekutta akati Amina. Era nga gwe omulabi ayagala okulaba firimu eyo weebuuza nti eri luddawo era ngisanga wa genda ku YouTube searchinga omukutu baguyita Afrovision Films Limited ogenda kugisangayo mwana wattu oberengo olaba ka firimu aka subscribinga likinga osharinga ne link osobola okubanga ate munnange olaba firimu ezikusomesa nga ate bokola ki nga bonyumirwa olina ku lwaliro tugenda kubeera nga twogera ku bintu ebyenjawulo ebisoomooza ennyo abasajja n'abakyala nga bali mu mbeera y'okubanga bali wamu katugamba oba ey'obufumbo oba relationship wano tukyekwana biki bingi nnyo waliwo obuzibu ennaku zino obutawaanya abaana ab'obuwala naye nga nsuubira ekibuuzo ngenda kibuuza omuntu omutuufu kuba nagambye bwe naleeta omukyala abantu bayinza obutakitegeera buki bulungi omwami gwe tuleese abagambye Ssaalongo nnyo kitegeeza Ssaalongo abalongo bakola ki gye bali omukyala gy'ali okitegeera kati njagala kubuuzaako seeka olunaku lukedde ku makya taddewo amaka ge ag'okubiri Allah bw'abakkiriza n'oleeta omukyala ngeza bugeza sigambye nti ateeke wamma maama ali ewaka sigambye nti bateekeyo omukyala ow'okubiri saagala onyiige
omukyalo ono omuleeta ng'ewaka waliwo abantu bobeera nabo atugeze baana b'abaganda bo owokubiri waliwo abaana b'abaganda bo waliwo ki oba kale omukyalo omukulu taliiwo oleesa omukyala naye ng'obaddeyo n'abaana bo abakulu oba abantu bowangala nabo ewaka omukyalo oyo bw'ajja n'atandika okulabirira abaana abo abakikola ng'omukyala azze ewaka oba libakatala nti kenkulese waka wange nkulabirira ngenda kugulanga emmere mulya olina kikola kikukakatako abaana bange balabirire by force neyanziza ekibuuzo ekyo ate nga kirimu okuyiga n'okusomesa kituufu ebiseera ebisinga obungi kirungi nnyo omuntu okuleeta omuntu nga oba nkiyite nti nga mwetegeera nze ku lwange ndowooza nti omukyala yenna ng'omusajja akuwasizza ayina oba abaana be b'osanzeewo nga bakulu oba ayina ab'eŋŋanda ze omuntu ayinza okuba nga si baana be naye ng'ayina abarelative ze abamuyita anko oba oluusi ayinawo basinga abaawo oba baganda be nze ndowooza kikukakatako okubalabirira nga okukakataka nti kulimu enjawulo okukakataka okw'emirembe oba nti oba oyagala oba toyagala abantu abo olina obbakolerera okay kaakati ebiseera ebisinga obungi ebeera mbeera eri wakati w'omwami n'omukyala kati omwami bwe muba nga mukkaanya omukyala ono aba akikola mu mirembe era kiba kimukakatako mu mirembe naye singa ekiseera kituuka ne muba nga oba oluusi waliwo obutakkaanya oyinza okwekanga nga jjukira abooluganda lwo be bantu abatagenda kuvaamu bwekiri ate omukyala gusobola okukeera enkya n'akuvaamu kati musobola otuuka akaseera ne muba nga enkwatagana ntono n'omukyala kati awo gwe omusajja oyinza okugamba nti oyina obbalabirira kikukakatako obbalabirira mu bulungi oba mu bubi olw'embeera eba ekola ki olw'embeera eba eriwo ewaka naye bwe muba nga embeera eriwo kwegamba nnungi etambula bulungi kwegamba naye akikola n'okwagala si bino n'okomayo waka kati lwaki nkubuuzizza ekibuuzo kino kitawanya nnyo abakyala ensangi zino lumu nayinako n'omuntu gwe nawulira nga bali mu kudiscussingaku oyo topic recently emabegako omukwano gwange yankubira essimu mufumbo amaze gayi yamudetinga n'amugamba nti alina omwana ogwo omu ekitali kibi ne bakkiriziganya omukyala n'akola ki najja ewaka omuwala agenda otuuka ewaka yasanga ewaka waliwo sisita we omukulu mulamu sisita w'omusajja nga wali omukulu waliwo omwana wa kkojja w'omwami omulenzi omukulu waliwo abaana abato bali basatu abaana abato bwe tugamba abaana abato mwe muli okwoza olina okukola kino olina okukola kino obanaaza obaweera ekyokulya mu budde on top of that tata teyawa kkomo ono omwami teyawa abaana bano kkomo we balina kkoma ku mukyalo oli nti ng'omwana ne waba atuusizza okuba ng'alina kyayagala okusaba tagenda kujja mu mbeera nti ono maama gwe nkikola ki gwe nkisaba balowooza tata wabwe yabaleetera omukozi ewaka kati omukyala bwe yalabanga omwana omuto akoze na kino omwana omuto azze okunsaba ekintu n'akisaba mu ngeri bweti nja kwogerako ne mukulu munnange tulabe bwe tukola ki nga tasazeewo nti abaana babajjewo oba ki kuba yasooka nanyumiza n'aŋŋamba nti omuwala omukulu omulaba akeera ku makya n'afuluma n'atambula n'akola ki n'agenda wadde okujja okukukonkona kagambe nti oba munnange wasuza otya nadda ku ssaawa 12 emmere gye wafumbye tagisaba n'ayitawo buki bwisi paka mu kiyungu webale nnyo n'atuula ku dayiningi oba n'asigalayo mu kiyungu yennyini ng'ayimiridde ng'ali ku ssimu n'alya n'amala okulya n'essowaani n'agikutera mu sinki n'atambula n'agenda mu kisenge kye nga ku matu ataddeko bibitsi n'okumanya tayagala kumanya nti mu nnyumba waliwo ki oye sisita w'omulenzi kati omulenzi ono yaliwo omulala nga yatamukaluubiriza ate ye ki mbeera kuba bwe yamanya nti anka aleese omwami omukyala adda munange anti gyebaleko leero ebitabo biganye kuba omulenzi yali ku kampasi naye leero bigizeemu naye bijja kutereera n'ayingira ekiyungu n'asangayo ebintu oli byeyaliriddeko omulenzi n'abikola ki nga tannaba kulya nagamba nempita omulenzi nemugamba naye kwosuubira gundi oyo kyakola kituufu bigwa omwana omulenzi ove ku kampasi yesu wadde tokola yaakola okitegeera tagula sukaali waka tayina kyagula yadde ayina abasajja bayogera nabo ku masimu abaamulemu mujja wa muganda we bamukole ki
bamutwale gwolabe yenneeyisa gye yeeyisaamu nnungi. Nagamba okimanyi nti bano abaana abato sibalinaako buzibu bakuza yadde okukola ekintu like oba lowooleza ekintu ekibi naye buli batunuulira oli munnaabwe byakola balowooza bye bituufu. Okimanyi gundi yazze bwe yamaze okunywa caayi ekikopo n'akikasuka. Kaakati ebiseera ebisinga obungi ono abikola sisita wa mulenzi. Kati ebiseera ebisinga obungi Shaki ba sisters baffe bw'aba tasiimye mukazi gw'owasizza obwo bwe bumu ku bubonero obubaawo. Ekyo kiba kikula takikola nti tasobola kukikola aba akulaga nti gwe saakusiima era kuteekako embeera eyinza okubaleetera olutalo. Bulaaza we alabe nti omuntu gwe yawasa mubi oba mulungi. Kati embeera eyo ebiseera ebisinga obungi etera kubeera ku bawala singa oba owangaala naye. Era ebiseera ebisinga obungi kwolabira omusajja koyinza okulabira nti omukyala wange either muntu w'abantu oba bamusiima olabanga nkolagana ya sister ne mukyalawo. Kati watya n'omuleeta kati ng'omukyala oyo bwe yajja tabamanyi bamugambye waka waliwo omwana omu asanzeewo famire y'abantu balemeddwa n'okumwaniriza kubanga gye muyitira abaami gye mutulondireyo mu makubo gye mutusanze ne mutwegomba bannyinammwe tebakola ki tebabaayo ate bw'oba onneegombye nga ggwe lwaki famire ogiyingizaamu. Kati ebiseera ebisinga obungi olumu kati ono simanyi lwaki kugamba yalimba ono nti ewaka waliyo omuntu omwana omu simanyi lwaki yamulimba naye oba oli awo nga yali amwetaaga nnyo ng'alaba bw'anaamubuulira tuliyo ayinza obutajja naye n'alaba nti bwe naamugamba omu ajja tuukawo nga takyasobola kukola ki kuddayo nja kuba mulina. Naye ekisinga obukulu mu byonna embeera eyo mwami gimanyaako. Kati omukyala bw'amala gitegezaako omulenzi n'agenda n'ayogerako naani nasenga abasengaawe n'agenda n'ayogerako naye bw'ayogerako naye oba bye yamuddamu byali tebitegeerekeka. Kati ono najja n'agamba anti we manyi anti mwesonyiwe omulabe buki oyo bw'atyo waagayisa gabi bwe mwesonyiwe omulabe bulabi kubanga ni wano tubaddengawo ng'abo abaana obalaba asobola okudda nga tebalidde n'abayitako buyisi n'akola ki n'atambula n'agenda n'ebyokulya nga ze nabyo nga tawadde mwana. Kati omukyala n'asituka n'agamba sijja kubeera mu nnyumba nga ninamu mukulu munnange ate nga njooga kubanza bwe nali nzija tebaŋŋamba nti mu nnyumba mukola ki mwemuli naye olaba mbagumidde ebbanga lino lyonna tutambule ffenna mulimu be twetaaga okukaanyaako embeera esobola okukola ki okugenda mu maaso. Ng'omukyala yeesitula ekiro kimu omwami akomawo amuwa buli kimu nga mbadde nsaba twogeremuuko naawe nti ye naye mu mboozi eno tugenda gattamuuko omuntu ow'okumeka ow'okusatu ate buzibu ki baganda bwe balwadde bakuyita ewammwe nga bw'obimanyi. Anamugamba mbadde nsaba oyite ku sisitawo abeere muki mu mboozi eno. Ng'omwami amugamba waliwo obuzibu nti waliwo obuzibu naye busobola okugonjoolwa bw'onaaba ontegedde buki bulungi. Omwami amugamba tosooka muyita gwe mbuulira. Namugamba nyiza okwogera wano neesala oba ekiki ekigambo njagala gy'abeerewo wano ng'akola ki nga njogera ng'omuwala bamuyita ng'ajja mbunga omukyala atandika nga mubuuza bwe najja wano muwala ggwe nina obuzibu bwe nakutuusaako obwo obukuyisa mu mbeera gy'ompisaamu nze bw'oba tonjagala yitizooke toddamu kulya mmere gye nkoze eki gye nfumbye gwe bw'ojja wano yingira bulingizi lumuyo ku makya keera kwatamu bintu byotambula okola eki nati tomanyira nnyo kuba tombuuza tonyega kyokka n'osanga emmere oba kyayi gwe nfumbye olumu mba mbitegekedde n'abaana n'ojja n'obirya n'ebintu obiresaawo tobyozeza n'otambula n'okola ki n'ogenda. Singa obadde ombuuza naye wandiridde ebintu n'obirekawo nandigambye bwe batyo bwe bakola ki bwe baakukuza naye kano kamanyiiro kuba tonkola ki tombuuza kitegeeza tewansiima. Kati nabuuza omwami mbadde saagala bantu bo bano kubanga bwe nali nzija wano tewaŋŋamba nti olina famire eno mbadde nsaba omuwala ono bw'aba alina engeri gy'asobola okukyusaamu akyuseemuuze nga sinnaba kukyusa mu ki mu mbeera oba si kyekyo ngenda kutuuka nsalewo wakati w'omwana ono nange. Naye kati nze ku nsonga eyo ndaba nga ate n'omukyala yali mukyamu sayidi emu
kubanga omuliro teguzikiza muliro. Kati ebiseera ebisinga obungi mu bufumbo oba mu mbeera zonna waliwo ekigambo kye bayita obugumiikiriza. Waliwo wotuuka n'ogamba kino kanneegumi, omanye ekigambo obugumiikiriza kigazi. Waliwo oyinza okugamba ekintu kino kinkosa naye kankigumire kinkose mpitewo. Naye bw'obulwa obugumiikiriza mu ggwe weekanga ate okoze ensobi. Kati omukyalo ono bw'abanga yaleeta ekigambo ekigamba nti bwe nfumba emmere togirya, ate awo kwegamba aba twali mulabidde mu kategole eri ey'okuba nti mulungi, kwegamba nti kanfumbenga emmere kale ogirye naye wakirimbuuzaako. Naye n'otowa oda osaawa eyo ne bbawo waali nti bwe nfumba emmere togirya, jangu okole bukozi bwe tikola by'okoze. Kati n'oyo aba mukyamu sayidi emu oba endala. Weewaawo oliye alaba nti tolina ky'oŋŋamba, tosobola keera nkya n'omuggyako nti ono si bulaaza we. Basobola omanyi bagamba abooluganda bita. Bikoonagana naye tebikola ki? Tebyatika. Musobola okwawukana mu kaseera ako nti nze ne mukyala wange otwawudde olina empisa embi bwe ziti. Naye ate mu mwaka gumu nga mmwe mubonga. Ng'omukyala ono oluusi nga nayagenda nadda. Kati abantu abamu baba ne confidence eyo nti tolina kyojja kunkola, ndi wa muganda wange, ndi waffe. Naye nga kyekyandibadde kituufu. Kiyinza obutaba kituufu, naye Katonda yatonda ekitonde mukyala nga kirina okuba ekigumiikiriza ennyo okuwangula ensi eno, kubanga amaanyi g'omukyala gaba mu bugumiikiriza. Ffe abasajja amaanyi gaffe oyinza n'okulwana, oyinza n'okukola ki, naye omukyala omugumiikiriza awangula nnyo ensi eno. Nti gwe oba mwana, kati nze kankubulireko Shaki, nze nafunako ku step mother. Danga tuli bato. Naye ayina embeera gye yatuteekako bali bamuyita b'amansani. Ng'ayinza okukola ekintu nga tagwanidde kikukola. Oba mwali balalu? Tetwali balalu, ffe twakuzibwa tetuli balalu. Naye yayina kwegamba mulimu abakyala ajja nga gamba kambalage konti nze ndiwo. Abakyala bakalina abamu. N'agenda n'omuwasa n'agamba nyina kuteekawo kibeera bamanyire nti nze sikola ki? Simanyirwa. Waddemu oli wa mirembe ye n'akuteekako ekiki? Ekibeera. Kati oyinza okwekanga ng'omukyalo oyo yeerungiya naye nga ye yateekawo embeera emulaga eraga nti nze bulaazawo nze mpujja akaseppiki. Kaakati nga yagala akulageko ate nga n'oli agamba nze ndi muganda we gwe oli mukazi. Olaba bwe mutakwatagana. Kituufu. So ebiseera ebisinga obungi osooka n'otunuulira kati challenge njiraba wakati wa musajja mweyo meeting eyaliwo. Ono sister we, ono mukyala we. Omanye ebiseera ebisinga obungi Shakira mu abakyala tugenda ne tubaagala. Wabawo akaseera k'otukanga toyina kintu kyonna ky'owuliriza okuggyako ekyebbeeyi kyo. Kubanga ekiseera kituuka omuntu ono n'omulabanga bwe bulamu bwo. Buli kimu kyo. Ojjukira oluvannyuma nti waliwo neyanzaala. Naddala ng'omuntu oyo omwagadde nnyo. Nga mukwataganye. Kati omusajja ono ayinza okuba yafuna okusoomoozebwa okwo. Ono wa musaayi gwe, ono lubiriizi lwe. Kati simanyira bwe byaggwa. Kati omukyala bw'amala okubinyumizaako omwami n'amugamba nti ebyo bye yabyogera. Kati okuzzako emabega katono kiri ky'ogambye nti omukyala yatuwa order. Tiyatuwa order. Yagamba omwami muganda we simuyinako buzibu era sisobola mugoba. Nga bwe nagamba nti bwe natuuka ewaka ne nsangawo ky'otaŋŋambye n'enkireka tusigalewo tubeere nga bwe tuli. N'engumiikiriza. Njagala sisita waakole ki? Asalewo ku bintu bibiri. Bw'aba tambuuza kale emmere gye nfumbye tagikola ki? Tajirya. Kubanga okukumanyiira omuntu akedde ku makya ne bw'aba asiibyewo nga wali waka nga ffenna weetuli omanye okweyisinganya mu nnyumba nga tulinga abayise b'omu kkubo. Odde eno n'odde eri. Naye kati olaba kati afumbira abasibe eruzira teriyo n'omwamubuuza lwaki ekyo tokigumira? Mumanyi nti kati abasajja mugenda tuteeka mu mbeera y'okugamba omusajja nti nze sigenda wa musajja ng'abaana bali waka.
kati gye tuolekereeyo ate kati munnanga ate nga kyekingi kubanga kati abaagala okufumbirwa bangi naye ng'ate okimanyi nti abantu abaagala oba abalina essuubi erigamba nti kaawase be balina abaana kituufu abatalina baana ensangi zino munyonyogera awase baamanya bo zenyina mukwano gwange akiramu eyagamba ne bwali wasa mukazi mbwajja kuba tugeze abeera munyonyo ng'omukyala abeera ggaba kati sabuno webanga ensangi zino obuliko oba boarding ndowooza weewo kaakati abalina obusobozi n'okwagala nti kankuwasa jjo obeere wano beebo munnanga abalina abaana ewaka oba abalinawo ab'eŋŋanda zaabwe kati gwe ateekateeka okufumbirwa jangu ng'ozze omaliridde okugumiikiriza byonna by'onoosangawo gwe kola mugugwo oba oli takubuuzizza muleke nze bw'otambuuza nvaako ki nanti abasajja mulina kye mutategeera abasajja mu nsonga zino seko nkutto ntadde mu makaago okitegeera kwegamba kati obanga agamba nti kasita oli wange tosasula yadde olwataano nzaagula n'emmere gy'okola ki gy'olya ne tubeeraawo nga tukolera ku oba nkiyite ntya bannaye abantu bakitegeera obulungi ne tubeeraawo nga omukyala yandibadde mu bufumbo bwa kweguya ekitandibadde kituufu si kweguya yes kyekyo wabayo shaki si kweguya gufumba emmere kale kitwale nti owaddeko neiba nti oyo neiba mulaba agera kumakya najje nakubuuza bannaye mama Musa wasuza otya omwana ali atya neiba gw'otamanyi nako naye okimanyi nti emmere tebagimma kituufu okimanyi nti emmere eyo mukisa kituufu kati kambabuulireyo abantu abamma abantu emmere omukisa oguli mu mmere teriyo kintu ku nsi Katonda kye yatonda kirimu balaka nga mmere era gwe bw'oba oyagala okuyoola empeera ku nsi kuno omuntu ne bw'omulaba mu kkubo ng'olya jangu muganda wange gy'olyeko waakiri ekibego kimu omuyita gye alyeko oyoole kati nze Shakira kankubulya ekintu kimu ffe maama waffe ndowooza oba bambi gy'emikisa gy'alina kati fe olunaku lumu siryerabira yali njala ani amuwadde akatebe twali tuvudde ku ssomero nga abalina emmere baba bagagga ffe emmere yaliwo nga tuli kugamba mu bufuzi twali bagagga mu kaseera ako yalinda ng'abantu balya musa balya biki musa yono gwe basogolamu omubisi kati lumu nali nakakomawo ku ssomero bwenti sikategedde embidde abamu bayita mbidde ffe tubiyita musa abamu bamuyita kayinja wakati twalina omusomesa bamuyita Master wa Lusansa gyali eyo Master wa Lusansa nkutumiddeko abeereyo mabanda kati Master wa Lusansa maama amugamba aba ava ku ssomero ayitawo kagaali ayimirira amubuuzako maama Sula maama nti bamuyitanga maama Sula maama Sula oli otya munange gyali Master jangu tulye Master yakyama bukyami mu njala yali amuwadde akatebe tulina buli omu ku ssowaani bamuwenda gusatu Master akyama kati maama awo mu kukyama awa ne mutandika okweraliikirira maama yakola bukozi bw'ati endagu emu nafe abakulu nga Master tannatuuka n'agibikka nako agenda otuuka Master nga endagu baazibisse nako dda ku ssowaani 3 naye nyemu agijje ku nze endala ku Asha endala oba yali Zaina nepulira ennaku Master wa Lusansa yagaye endagu yange nga naye nga maama yayoola emikisa mu kaseera ako yawonya omuntu enjala kati gwe wenna ali eyo omuntu ne bw'aba takubuuza ng'owangala naye waka muwe emmere agirye ofunemu empeera Shaki ekyo bakitusomesa enkya neggulu gwe ne bw'okeera nkya ndowooza oba tuvuddeko ku mulamwa katono tuli ku mulamwa byonna byebimu gwe ne bw'okeera nkya n'ogamba n'ofumba oba seppikiyo ya muceeri n'ogamba njolekedde akasomero kawali lunch time n'ogenda n'ayogera n'abasomesa n'obagamba Master akamere kano kalungi kali alaali naye njagadde ndyeko n'abaana bano ekyemisana n'obaga okubalaga nti eri alaali kandyeko n'olyako n'ogabula abaana abo Allahu akbar empeera z'oyinza okuyoola awo so gwe n'omukyala togamba nti ngenda kumma omwana ono emmere ekibonerezo tomuwa kyammere ekyemmere kijjeemu oba obikka emikisa gy'owakiri mukube kibooko
Bwekiboko bamulere nayenga tomumye kati mu nsonga eno subira abafumbo bandikwataganye batya mu nsonga eno okubeera nga tebaawukana taviiramu kuba omwami omukyala yali amwagala nga bw'okiwulira kyokka nga ne sisita we amwagala wabula statement lyavaamu yali egi n'amugamba buli woonaalaga teriyo kye bagenda kukomplainingako kirala wabula buli muntu agenda kwogera nga kwekyo ekintu kimu nze nakwesonyiwa waka wano olowooza ndi muki ndi musiru naye nze ntegeera kubanga omwana oyo mbadde naye okuva nga yakayingira siniya 4 tuzze tulwana n'okuba nga emize gye gikola ki gikyuka naye kati akuze olaba atuuke waka nga ali ku masimu n'atalukaganizinga nti ne mu nnyumba mwenyingidde mulimu abantu abatudde kitegeeza bino byakola agenda bisiiga ki abaana bange ombeera yandibaddewo ekyo mwami obutatuuka kusalawo kubi wakati w'omukyala ne sisita we ekyo bakiyita bugumiikiriza omwami omukyala sayidi zombi omwami alina okugumiikiriza okukuuma abantu be bombi kubanga bombi ba mugaso gy'ali ono yawujja akasepiki ke ono sisita we kati n'omukyala olina okubeera omugumiikiriza okuuma obufumbo bwo ate n'obutayawulamu Luganda kati ate oyo owamawaggali oyo era naye balina mugumiikiriza olw'ensonga jjukira naye mukyala ne bwaba wa myaka 10 mukyala ow'enkya gwe bagenda obbikola oba naye anaabikola abaki abalala era gwe nnyabo ow'amawaggali naawe kimanye nti byokola wano naawe ojja funayo abikukola manye bagamba okalya ddakadda dda naawe awaganyala n'olaga mukyala wa bulaza wo nti gwe watufumbirwa fe tuliko naawe ojja funayo famire egyo ojja ofubirwa babikukole kati bakiyita bugumiikiriza bakiyita bugumiikiriza kati kankubuze mu nsonga eno omuzadde kyandibadde kirungi omwana n'ava wansi nga zze amuguluminga mu nguluminga entuufu oba tumulinda amale okutuuka ono gy'ali amwesonyiwa bwesonyiwe baamuveeko kuba kino nze ndabona omwana baamukuza bubi bagamba akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka omuntu yenna akola ekintu ekitali kyansa kisinziira ani amukuzizza kyokka ate brother we si bwatyo waali munnange era kisinziira omanyi abaana babakuza okusinziira ku mbeera ebeera eriwo kyokka ate w'oyogedde ku mbeera n'enzijukira ogenda kujja ku mbeera ya ssente waka omusajja yagamba ife obulamu okuva wansi gyenvudde okuva mama lwe yatuvaako mu ngalo bwati ng'oyo omwana ayina emyaka 8 nzize enguluba n'oyo omwana n'omwazikako mu bantu n'odduka ogenda okole ki okolodde omusange oba n'omusiibya ku ssomero n'ojja n'omunonanga obudde bukoze eki bugenze nafubanga nnyo okulaba nga abasomesa mbagamba omwana ono talina maama munyambe mubeere nga mumubuulira nze besitasobola kukola ki kumubuulirira omwana ono kikula kye waliyo ekikula ky'abantu bwekityo kuba nze simusisinkana Shaki kati ku nsi teriiyo kintu kikyasinze kuba kibi nga mwana kukulira mu mikono gy'abantu ab'enjawulo buli kugamba kunaafunako naafuna ku zoono naafuna ku zoono kati bw'abanga mwaba abantu baakuliddemu oba baawangaaliddemu mulimu abamu abalina embeera enzibu oba emize egy'enjawulo abajja kugitwala era ebiseera ebisinga obungi omuzadde kyandibadde kirungi nnyo oba ne bw'ataba muzadde omwana n'akulira mu mikono gy'omuntu omu mumanyi oyo bw'aba wampisambi nti wampisambi bw'abanga oyinza okuba oggwa omuntu mulamu naye olwokuba akuze n'abantu ab'enjawulo bano era oyinza okwebuuza nti naye omwana oyo nga tafaanana banne mu mbeera bwe ziti olw'ensonga akuze n'abantu ab'enjawulo ne bino abaana bye bagenda mu famire zino ngenze wa mukwano gwange gundi omuzadde okitunuuliranga nnyo era wabaawa famire gy'otunuulira n'ogamba abaana baawo tebagambwako abaana baawo bavuma abaana baawo bawemula
n'obeewaza abaana bo. Kati omwana oyo omuwala ayinza okubanga mwabo be yakuliramu be yawangaala nabo wayinza okuba aliwo aba alina embeera kugamba ezitakwatagana nazo no bulaza n'abantu. Nasooka ne ndowoozaamu kuba oba baana butamanya nnaku yaabwe. Kuba omusajja agamba gye tuvudde ffe okuva maama lwe yatuvaako ffe taata yatubulako naye gye tuvudde tusisinkanye okusoomoozebwa kungi. Nze ngwanze abadde anoonya akasente sisinkanye okusoomoozebwa kungi okulaba ng'omwana oyo mutuusa waatuuse ne mutwani ku yunivasite n'akola ki n'asoma. Omwana bw'atuuka ku yunivasite mulimu ebintu by'aba takyalina kuddamu kukola nze bwe nsuubira. Kuba omwana bw'atuuka ku yunivasite aba alina grade mwe yeerabira, aba alina class mwe yeetwalira ng'omuntu. Naga naye kati ku myaka gyange ne ku kampasi gye ndi bwe bandabanga nkoze ekintu ekifaanana bwe kiti ne bwe kiti gw'olowooza abantu banandowooleza ki? Kati Shaki ate nno bwe kituuka ku baana bawala takyuka. Abaana abawala abakulidde mu families eziri obubi oba ennaku be bakyasinza okweraga mu nsi eno. Kyekituufu. Era gwe bw'oba oyagala gwe bw'olaba ng'omuntu ng'alina embeera yeeraga tayagala kubuuza tayagala kumanya agyewulira tobuuzanga kintu kyonna manya oyo yakulira mu nnaku. Kubanga abaana abakulidde mu families ez'abantu sobola okubanga si bagagga nnyo naye nga y'abantu. Omanyi mulimu families ezeesigaliza ensa nga si bagagga naye nga famire engagga mu mbeera z'obuntu. Manye obugagga bwa ssente bwanjawulo n'obugagga obw'embeera z'abantu. Kati mulimu abaana boolaba nti tayagala kumanya yoyo gwolaba nti ayita ku bantu ababuuziza ataddemu oba bintu matu n'abalaba ng'ekitagasa oyo omutunuulira oyo muwala owekadde akaseera ke kaba kakola ki? Kaba kajja kuggwako era tayimu yeeyo eba kwegamba naye kwegamba simanyi singa nali nsobola ofumitiriza kye baba bawulira nandi kyogedde naye sikimanyi kye baba bawulira kuwulira nti b'amaanyi sikimanyi naye ng'ebiseera ebisinga obungi omwana waba akulidde mu famire ey'abantu tasobola kweyisaakyo. Mukwano gwange bwanyumiza story eno naŋŋamba simanyi kye ŋŋenda kukolera mwana ono kubanga bwe mutunya bwe nti ndabira ddala nga musiru ensi yakatandika ki ekisooka bamukozesa brother we yamusuubiza omulimu naye tannafuna ssente zimukola ki zigumuteerawo bali mumukozesa bukozesa. Kati bwe naateekawo ekifuba nti omusajja amugoba atambula agende kiyinza okulabika obubi era takikola. Okitegeera omusajja bwe yatuula wansi ndowooza nga ye omusajja eyita sisita we ng'ali yekka n'ayita ne mukyala we ng'ali yekka naye omuwala yaŋŋamba nti omwami yaŋŋamba nkwegayiridde nnyamba ompeemu omwaka ogu gumu ngenda kuba nga nfunye solution y'omwana oyo kuba kati akuza wano essaawa zino bamuwasa ne bamutwala oyo gw'olaba ajjudde myaka 24 oyo akuza asobola okugenda n'akola ki abamukyala. Mbadde nsaba nga bwe mutetenkanyiza obulamu abo abasajja bajja ayogera nabo ku masimu okuva obudde lwe bukedde paka kiro agenda kulondamu omwamu okole ki amutwale k'omukyala kale siina buzibu n'amugamba byonna bigumire muleka ajja abege emmere muleka akole byakola wabula tasemberera abaana bange ng'akola egyo emize era saagala busungu bw'oli obumuggyeko obuze ku baana bange. Abaana bange baki bato ate era asobola era omukyala asobola tusobola asobola abakyala saana nga tonnanyiiza omukyala gw'onyiiza obusungu n'abujja ku ggwe n'abuteeka ku mwana. Kati nno lindako okumanya abakyala muli bazibu nnyo ne bw'aba wuwe nsobola okumunyiiza ne bw'aba wuwe ayinza omukuba empizirire naye nga mu kifo ky'okkuba ggwe akubamu mwana. Kati ekyabakyala mukikyuseemu si kirungi gw'onyigidde munyiigire togattamu mulala. Kati omanyi seeka mu mbeera eno omwami kye yakola omwami ng'aleeta obusika amaloboozi ne kamera omuwala afulumyemu agenze ndowooza omukyala oba yali alazeewa kwonna tekuli yamanyi okuleka abaana b'omwami ate abaana bato okuba ndowooza omwana omukulu yaŋŋamba oba ali myaka 5 n'akaddako ka myaka 3 mbu
omusajja ndowooza yajjanga afolowinga bikebi nga ayagala kakasa ddala omwana ono bye bayogera kubanga mbw alina ne gye yamusuusaako nga kyekimu naye nga takikola ki nga takikkiriza agamba naye kati kanfolowinga omwana ono ndabe kiki ddala kiki luli abadde tamumanyi kubanga bano abaana babadde nga bafuna anti nga bwe badda ku ssomero anti yajja n'ayoza yunifoomu emmere n'afumba oba ekyekulya ekyamangu mangu ye n'atambula n'agenda ng'obudde bwona omuwala omukulu akoze eki akomyewo naye anti yakomplainingako dda nti nalekeseewo omwana oyo kuba omwana bamusanga mu bwirimbunga yo kyalinga essigiri omusajja n'amubuuza n'ovaawo n'ogenda omwana wange nga mulwadde kwena embeera y'okufa n'agamba obudde bwe nagendedde omwana babadde mugonvu naye nagambye muwala we omukulu nga ŋŋenda nti nze ssaawa zange zikoze eki naye omwana oli mugonvu tali buki tali bulungi kati nze ebisigadde saako nabadde mmanyi omwana ajja kugamba ng'okoze eki kuba nze obudde bwange bwabadde buweddeko nti wamugambye nti ye kati omwami ajja agattagatta byonna byazze insidesi zonna zibaze nga bamugamba ku muganda we omwami ng'atega amaloboozi omuwala omukyala bw'amala okugamba omwami byonna ebyaliwo omuwala n'amugamba kati ŋŋenda kukufuga kijambiya sisita w'omulenzi yayogera ng'agamba omukyala iye kakati ŋŋenda kukufuga kijambiya ogenda kukakasa wano ojja kuvaawo ogende kubanga bangi abazze ne balemwawo nga naawe boolemeddwawo n'amubuuza kitegeeza kuba obadde ng'obalemya nga si brother we oyagala mufuula baawo kuba bw'oŋŋamba nti bonna bajja kulema ŋŋenda kulemwa ng'abazze we balimu ekitegeeza era gw'obibadde nga ki gw'obibaddengamu y'ensonga lwaki brother we yaŋŋamba wali ogenda kutta omwana ono ng'okoze eki ng'osirise namugamba kakati bw'oba osazeewo mu mbeera eyo sigenda kuddamu kugamba brother wo nti kino oba kino wabula kati ffenna tugenda kwefuga kiki kati ŋŋenda kukulagako amaanyi g'omukazi ng'ayingidde ewaka kugamba buli omu alaga munne ekibuli namuga kati ŋŋenda kukulagako amaanyi g'omukazi onaawera n'onaawera omukazi kye yakola nga bw'afumba emmere afumba emala bumazi ng'ebeesigaddemu eba ya brother ya mwami we afumbira abaana abato n'abawa nga bakomyewo ku ssomero n'abategeka ne bagenda ne beebako n'agenda okudda nga maama ali mu kisenge kye nga n'abaana bali mu bisenge byabwe bali ku ttaabu oba bali mu kisenge kya maama waabwe omukyala alabika okutuuka mu kiyungu ng'emmere tekola ki teriimu nga takyamufako nga ne bw'aba asambye amazzi n'agayiwaawo nga omukozi yamaze dda okusiimuula ng'agamba omukozi simuulawo ne bw'akola ekintu kyolaba nti agenda kikola omukazi kimunyiize ng'omukazi yamukola ki wabula nga takyafumbawo mmere muwala gikola ki kati ekyemmere omuwala watya najja n'ali ya bulaza kaakati awo obuzibu bwe bwava ndiye ya bulaza wange omukyala afumba emmere omukyala wafumba emmere kati obudde ndowooza oba yagendako mu saaluuni n'afulumamu ono akola ki akomawo muntemu oli mu mmere yaani ya mwami kati aba agenda ogibega mbw akaana akato akakulu ne kamugamba eyo mmere ya ddadi mami avuddewo agambye emmere yaani ya ddadi togirya mbu naava eri n'obusungu bwonna n'alyoka amusaza oluyo olwamubuusa okuva mu ntebe omwana okugwa eri ate awo yakola bubi kyeyali alina okukola kulya mmere ya bulaza unamugamba kyovola muli bisiru mulinga nnyambo kyovola n'ennyambo yabalekawo kaakati babaleetedde omukazi atali mukyala wammwe atali maama wammwe mutandise okulowooza maama wammwe temulina kyemuli wano mmwe ennyambo yabalekawo muli mu nnaku osinga obuzibu omuwala yali mubi nnyo oyo naye mu bubi bwe nze wali ndyamu mmere ya bulaza si kuba muntu omusajja adda kamera nga alaba buli kimu nebyazaalaba okuva lwe yateekayo kamera omukyala ngamba omwami yamugaa ati kamera eyo ngitaddeyo okumala kati myezi nga 6 mbadde nga nzinya following embeera ekola ki eri ewaka n'agamba wallaahi muganda wange mubi nawe naakola ekirungi tagenda kikola ki naye neebaza Allah kasita namugja ewabi tebaamubonyaabonyaako kuba sakkiriza muntu yenna gwe namulekera amukole ki amubonyeebonya teyajula nagula nga kuva ku buli kimu gye namulekanga n'akifuna bw'aba bw'ati wasazeewo ate okuyisa abaana bange nga ye tanva liwinze tanjegadde era tansiimye omwami n'asalawo ekinkalakalira nti fuluma ennyumba yange otambule okende okuza namugagenda okulima kera omwami yamuwerekeza n'amugamba byonna by'okoze abaana bange nawe bagenda bikola abako teyamugamba bya mukyala kati ensobi gye yakola omuwala ate kwagala kuteeka mbeera ku baana ba bulaza we singa wakiri yagireka ku mukyala gwe omwami inzo nosigalamu akagamba oba
abantu bano babiri tebakwatagana naye ng'abaana ba muganda wo baagala kati ate bw'oteeka ku baana zaawe obonnemye okitegeera obonnemye kati omuntu yandizze mu maka nga tetutunulidde ezo sinario kuba kati olaba bingi nnyo abakyala be tutunulira nga tujja bafumbira abasajja abayina abaana omukyala yandizze waka nga abantu basanze waka w'omusajja kimukakatako bakolera buli kimu kati ndowooza ekibuuzo kyange wakitegedde bulungi kaakati kya mirundi ebiri oyo omuwala muwala mukulu ne lwasiibyewo nga tafumba omanyi nti mulimu abantu babato nga balamu baffe ng'abeera wa muganda we ekituufu kati omukyala bw'ofumbirwa omusajja ng'alina abantu be ewaka kikukakatako okubalabirira ate ne bano be basanze nammwe kibakakatako obutateeka ku muntu abazzeemu luvannyuma mbeera kwagala kumulemesa kubanga gwe sisita togenda waliwo osobola okufumbira bulaza w'emmere n'olubiro tojja kukola tojja wujja kaseppiki ke okitegeera olidde so kola gugwo gwakubeera sisita ono akola emirimu gye gimuleese musobole okukwatagana amaka gabeere n'emirembe buli muntu abeere musanyufu abasajja nga bajja okwana abakyala ng'okimanyi omukyala oyo omulabyemu future y'okumuteeka ewaka afuuke mukyala we okulimba kuli necessary kukkirizibwa omanyi nti okulimba kuviirako ebintu bingi hamu anti olaba oyinza okuba nga omuntu ono enjagala gy'omwagala bw'otamulimba agenda kusuba ng'olina kumulimba ebisigadde taligweramu eyo era wamma omusajja munnange gwali eyo bw'oba owulira nti olina omwana omuwala nga bw'olaba Shaki ono omwegombye naye ng'olinayo nga naye bw'oba onyumye naye owulira nga atayagala musajja asussa baana babiri ate nga oli mu mukaaga mugambe ninayo omu ninayo omu kati banajja bamanya mpola mpola wannimba ate ono yaani Shaki baana baffe ate oli baffe tofaayo basengani kati nga jjukira yajja dda takyagamba nti kaŋŋende olw'okuba abaana gye bali kubanga aliwo by'otakyasobola kuzza mabega kati bwe mmala yingira mu nnyumba kikukatako okuddamu n'otuuza n'ombuulira amazima bw'oba ogategedde naye oba togategedde era osigalayo mu bulimba nsobola okulekayo mu bulimba anti obulimba bwe buviiramu bino byonna paka akatinze buli wendabanga waliwo kyotegedde ekyo nga tukikkaanyaako nga tulinda ekirala abasajja temuli bantu bangu mutukoze ebintu bingi nnyo lwakuba abakyala tuli bagumiikiriza nnyo ensonga eyandeesezza omulamwa guno tugongereko nina abantu bangi abanneebuuzako babayita mu mbeera y'emu bweti neŋŋamba sinza ategeera ennyo waliyo abantu bangi abakola ki abategeera abalala naye bwe tugatta n'abantu abafumbo already abali mu experience y'emu eyo ne tuleeta sayidi y'omwami ye omwami n'atuwa ku magezi kubanga kati okimanyi nti ffe abakyala tusobola otuula awantu nga mukyala munnaffe alina ekyo kyetugambye ffenna nga tulowooza ekintu kyeki era nga kyetukkaanyaako ana ogusajja ogwo nga gumanyiira ne gukola wegamba wallahi kale nze sisobola kati obulimba baba lwe bukkirizibwa era nakootinzeeyo ekigambo kya Imaamu Kyeyune waliwo omusomo gwe nalabyeko ku TikTok n'asomesa n'agamba si kyatteeka omusajja okugamba mukyalawo nti nawasizza omukyala omulala nakawuliddeko oba si kyatteeka naye nkaagala n'agamba bw'ati gwe bw'oba olina engeri gy'oyinza okuzannyamu geemuzo n'oyitawo nga tategedde okumuwa emirembe n'essanyu mukumireyo nga tomugambye nti waliyo munno kati nange bw'obanga nina abaana njagala kuyisaawo Shaki mukube kati ate gwe abaana bo obadde bali waka gyendaga n'obimanyirayo waakiri naye ng'otuuse ng'agutuusizza kati anti labayo Shaki wabaayo omuntu gw'olabanga owulira mu butuufu liro meetinga obeera ng'owulira oyo gweweetaaga ng'olaba bwakusuuba lwakantu katono kano nti nina abaana ate labayo Shaki
era abawala kino kanki bawenga omusomo sitteeka nti omuntu alina abaana abalala yagenda okumalako emirembe osobola okuba nga ne gwogenda okufuna atalinayo mwana n'omu ng'agenda kuyisa bubi nnyo wabula kiba kika kya muntu nti ono muntu mulungi yantegeera mwakwatagana nti abaana gye bali fayini naye tebalina we bayingirira mu laavu yammwe tebalina we bakoseza bufumbo bwo fumbirwa muntu gw'otegedde tofumbirwa ebintu bino wammanga emyaka kubanga nze Shaki omuwala atuddeeyo owulira nawulirako lumu twali tunyumya omuwala omu ng'agamba nze siyinza fumbira musajja atuuse emyaka 4 yagamba sisobola fumbira musajja ali myaka 4 njagala nga ali myaka nga 3 netunyumya kati nze nga nemanya emyaka gye nnina muli ne ngamba kitegeeza abantu maaso emboozi gye yagendera mugambe kitegeeza abantu abali mu kategole ng'eyaffe gwe saiziyo okufumbirwa kati nendaba nga omuntu akootinga emyaka kiyinza omutawaanya kuba gwe tunuulira muntu nti oba ekikula kye ndabika ye oyo mpita naye ng'ogamba emyaka eri abatafaanana myaka gyabwe kati nze siri waleero naye nze abantu bandabanga owaleero Salongo weerabirira Nalongo tumwebaze bannange eradde Nalongo neerabirira ssebo neerabirira ne bwatabaawo neerabirira ani akufumbira olowooza ani afumbira abaana bo be wamuzaalamu ate abaana be bandabisa bwe nti kubanga odde wakanga bakuwoleza odde wakanga buli kimu bakikoze odde wakanga buli kimu kiteredde nze ne bwe bukya ku makya nembanga mu nsi mbeera nzekka mba bwe nti era Katonda nze Allah yankuuma yandabirira bw'atyo salaamu alaykum waalaikum salaam rahmatullah wano wennyini siyinza nakusukkawo njagala omukulu abasiibule ate munnange tubeere nga tweyongerayo abalabi baffe abalungi mwebale kulaba program Zuula wano ku Shaki Media era nga nsigadde ndi Ssegujja Hamisi Salongo director Afrovision Films era nga tulina ka filimu kafaako nabagambye mukafollowing muba munkoze bulungi My Own Son era ogenda kunyumirwa nga bw'oyiga ate kalungi era mwebale nyawa bafollowers baffe abakafollowinga Shaki Media abantu bagambe bagende ku mukutu ogwo balabe ngenda kubategeeza bulungi ate n'omukyalo ono essaawa yonna ajja inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akumata kumira mpe